Nation Media Group etwala Mkutu Okuli Spark TV, NTV, Daily Monitor, Dembe FM, Neke FM bategese okusaba okwebaza Katonda okuddamu okuweereza abantu oluvannyuma lw'okuggalwawo ab'ebyokwerinda gye buvuddeko. Okusaba kuno kutegekeddwa ku ssomero le Green Hill Academy era kwetabiddwamu abatwala kampuni eno mu Uganda n'abakozi bonna. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa, Reverend Father Deogratius Chibi asoose kwebaza Katonda olw'ebyo bituukiddwako ekitongole. Father Chibi asinzidde wano ne yeebaza abatwala kampuni ko n'abakozi bulijjo okwogeranga amazima n'okubeera eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi awatali kyekubira. For the wonderful work you are doing in our country. We love you so much. You see, Ugandans seem to be quiet, but they're not quiet. We monitor and see. We stand for truth. Kyokka ono asabye abalina obuyinza obutabukozesa bubi okusobola okunyigiriza abalala awatali nsonga. Amaanyi mukisa, obuyinza mukisa, naye bw'ofuna obuyinza Isekigano buyinza okuyinza nsobola okutta nsobola okuttanyawo nsobola okuddawo bwe buyinza bw'ofuna obuyinza naye nga tomanyi kukozesa buyinza obuyinza bukuyinza. Ono era alabudde n'abantu abeesiba ku mirimu ne beerabira ab'enganda zaabwe kyokka bwe bafuna obuzibu gye baddukira n'abasaba bulijjo okubafiisizangawo obudde so si kubajjukira mu mbeera embi yokka. Buli omufuna amaka kubanga gye tudda ensi Father Chibi era awadde abakozi ba NMG amagezi okufuna ebintu ebirala bye basobola okwekolera baleme kutunuulira mulimu gwokka kuba embeera essaawa yonna esobola okukyuka obutaddamu kunyigirizibwa nga bwe gwali nga baggaddwa. Zino woofiisi mulimu kyawo zino woofiisi bakwase twasaba musaba emirimu tuli kukola obudde bwonna bayinza okutanga okugereza tulina media companies ezaavaawo dda ezimu ne ziddawo. You can never know the future of a media company because it depends on the government. So live with wisdom. Ye akulira ekitongole kino mu Uganda Susan Nsibirwa ng'oggyeko okwebaza Katonda okuyita mu mbeera y'omuggalo asabye abakozi okusigala nga batambuza emirimu gyabwe mu bwerufu awatali kyekubira yenna wadde okukubibwa ku mukono okusobola okusigaza obwesige bannayuganda bwe batulinamu. I want to thank God for our audiences, our leaders. I don't know how many people yesterday, one of my friends' moms was like, Banange, Katulida TV, Gayonangiza, Nayamba Batango Mwana Wange. But the thing is, we have the public wisdom. We have the audiences. Let us not let our audiences down. Let us not let their trust down. Winnie Tesana Kayenja, Agaseyo, Spark TV. Together with all that cannot be brought.